Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amatenda majifu ga Allah tabaraka wa taala kyatuwadde obuwangazi. Tumusaba Allah tabaraka wa taala atuwa obulungi obuli mu kiro kya leero atukingiza obubi obukirimu. Era nziramu okutwala omukisa guno okujjukiza omwoyo gwange ne bannange darusu gy'otuddemu ngeri live nga bw'oli tenza kwenkanankana ya online ya CD ya flash tikisoboka kubanga ate nabbi sallallahu alaihi wasallam yaleka kiranze oyinza okulowooza yakimanya tiwali bajja okusoma darusu nga tebali mu kifo kyennyini. Hadithi mpanvuko arubawuna nawe yagireeta erina gyetandikira naye waliwo watukalaga nti wamajitama qawmun في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم. Nabbi alaga nti bakungana abantu muzimu ku nyumba za Allah yatiluna kitab Allah isma Qur'an ويتدارسونه بينهم nebafuna mu darasa awo mubona illa okujjako nga bafuna ebintu bina tuyinza kubifuna ng'oli ku simu online flash CD computer ekisoboka tuyinza kubifuna ekisooka nazalat alaihim sakina Allah basaako obutebenkevu wakashiyatuhum arrahma nibabutikirwa ekisa wahaffatuhum almalaika bamalaika nibaba enkoko kyekula ku bwana nibabawambaatira wadhakarahum allahu fiman inda n'amannya g'abantu abali awo Allah agogerako eri ne bamalayika baali nabo. Ebyo byonna bina tekuliko kyakusaaga toyinza kukifunira ku CD oba ku computer. Kati omukisa gubangawo ogw'okusoma darusu ngeri live togaa nti nja bisanga ku online ku Facebook netwalyo newalala okujja kuba naffe abawangalira ebweru n'abali mu bifo nga wazibuzibu naye obangawo omukisa ogutuuka mu kifo wennyini osome otuukangawo. Tukyagenda maaso ne kitabo kyaffe UMDATUL AHKAAM. Omu ku batabani bange wanayogedde ekigambo nti okuwandiika kikulu. Okuwandiika kubanga osobola okuwandiika wano ng'asaaga Allah ne bigasa abantu nga wayise emyaka 4 kubanga n'ebitabo kati ebimu bye tusoma banyinyi kubiwandiika bati babiwandiikidde ffe. Nze nasoma sharia walillahi alhamdu naye silabasi ekitabo kyetusoma ku silabasi emyaka gyonna ena bakita bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid ekya Ibn Rushd tiyakiwandiikira ffe yali alaba oba fiqhi we gwe yasoma akyali mu mutwe nakwata ekkalamu tandika okuwandiika yali alivayizinga fiqhi we nawandika volumes 4 buli mwaka musomako volume egi gy'emyaka emeka bamutanga Ibn Rushd al-Hufaydi rahmatullahi alayhi rahmatan wasa teyawandiikira ffe yali alivayizinga fiqhi we gwe yakwata mu mutwe oba akyalimu. Kati ye silabasi ya university e Madina Makka Riyadh anasoma sharia kitabo kyalina okusoma ekyo era nkina mu library yange ali kumpeera ayola wadde wandise mu Luganda basikulu bwekiyinza okubagasa togananga kuwandiika. Ibn Majah yali alivayizinga hadisi ze yakwata netufunamu Sunan Ibn Majah bakisanga naye mu kitanda kye wansi nga ateeka eyo kandi aba hadisi zange banazikyalimu ze nakwata nawandiika kati tulina Sunan Ibn Majah al-Qazwini. Kati okuwandiika kigambo kikulu
okuwandika kiyinza obutagasa gwe nekitagasa baana bo n'abazzukulu nekigasa abazzukulu musenkyala endala kuteekanga nga sinagenda mu kusoma. Tulina abayizi baffe ab'olulango yanyumiza lumu yali avuga piki bw'ogenda saidi z'ekayunga eyo wali ekifo kita galiraaya naye wawanvuko akyama ku muzikiti asaale solati dhuhuri asanga bataddawo emiggo mingi bakutta omuvuka bagenda mukuba aba ekiki yayenze tugenda mukuba kiboko 10 kati nga bafunyeyo erivubuka eririna mu maaso erigenda okukuba kati zino kiboko ennyingi emenyeka nga ajjayo wali endala nabaga nti besi bituufu ne bamuwakanya nabaga mulindeeko nagenda ku piki ye nasumulula najjayo ekitabo kye kyawandikamu mu ddalasa nababuuza kuli kama yosoma oluganda nti ekwata sitandikira waggulu IMAM KYEYUNE ekibonerezo ky'omwenzi yagenda okumalayo bisoma nga tebakyasobola kumukuba ne bayoolawo emiggo gyabwe ne bagikasuka ebweru ne bamugamba nti tulindemu tugende twokese mu kitabo kyo wano tufune ku fotokopi mu katawuni awo kuwandiika emiggo gibaleese misufu obungi akuba tamanyi okakulizo tebujjudde baagala kuba kabina kubanga emiggo gy'obwenzi bagikuba omubiri gwonna olw'okuba nti gwetabye mu kiwoomereze gulina okwetaba ne mu peyini so si kiyungo kimu. Twesamba joints omutwe n'ebifo biri private naye ogwo mugongo bagukubira ddala kibooko bulungi nnyo olubuto walukubira ddala ebisambi kubanga tulowooza nti ekiyungo kimu kubanga mubikola ebyobufumbo mubikola ebyo mubamu ekiwoomereze si kiyungo kimu kyekyetaba mu kiwoomereze ekyo biba biyungo bingi kati egyo emikono katugikubira eddala ekyo mbadde nkusigira ekifaananyi okulaga obukulu bw'okuwandiika agenda okuvaawo nga bookesezaamu ekitabo kye kyonna bakyokesaamu naye watali ebyo ebirala byonna balaba nga babyetaaga byonna ne babyokesayokesaamu nakwata piki ye neyeyongerayo olit kati okuwandiika ate muna ekyewunyisa bali abasajja batusookawo Allah yabaleeta mu nsi muno nga facilities tewali naye bawandiika tewali bitabo tewali makalaamu bawandika ku maliba batuwandiikira irimu ffe Allah atuleese ku mulembe facilities tolina empapulo zimalawo riimu black book biki kalaamu buli kika tetuwandiika bali basajja bawandikanga ku maliba nakwata eddiba ly'eŋŋamiya n'aliwandikako hadiisi nga 30 naye weebuuze nga baziwandikako atya kati ate ffe atugondeze eno mu facilities netweyongera bunafu kale nno ekigambo ky'okuwandiika kikulu nga mutabani wange wakikonyeeko tugende mu hadithi tulabe. Bismillahi rahmani rahim. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي رضي الله عنه. نعم حديثي جتاني سنة هي أسماء بنت عميس القريشية اللي مشارة من قريش يفمروا بجنو بوكا أسماء بنت تنبأ أسماء بابيلي ولو أسماء ولو أبو بكر الصديق أسماء بنت أبي بكر ني أسماء بنت عميس بنبأ صحابة بمكة صحابية بشارة ونمشارة باوي جعفر بن أبي طالب مغاندة وآلي يبا رضي الله عنها بنبأ أنت بمكة جعفر بن يفا أبو بكر الصديق نامواسا رضي الله عنه ate Abubakar Siddiq bwe yafa ate naddayo mu family mwe yasookera ali n'amuwoowa ali jjukira muganda wa Jaafar niye abo bonna bajja eno mu umma. Jaafar ibn Abi Talib yafiira mu lutalo lw'e Mu'uta ng'aduumira twamulabako emabega
kati then Abubakar Siddiq najja anyiga ebiwundu kuba yamulekera obwana busatu buto namwandu tewali mwasirizi kyakulya. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ati omukyalo ono omwami we yafidde ku mirimu gya umma jangu tubere ffenna wano n'abaana. Najja mu maka ga Abubakar nawe n'azalawo abaana. Oluvannyuma Abubakar Siddiq yakulembera umma ffenna tukimanyi yakulembera emyaka 3 n'afa ate era n'asigala nga namwandu. Kati Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ati jangu tuwangale ffenna n'abaana abo. Kyobala bakusiyamba okuyinza okuwasa bannamwandu olw'ensonga nti baba beetaaga anababudaabuda. Empeera nnyingi nnyo ezimu kuwasa nnamwandu naye zivaawa mu buvunaanyizibwa. Abaana balina bwana bwalina bufune ekyokulya, bufune medico, bufune ekisulo ekirungi, so sikali kalumu akamu kubanga maama kasobola okusasula. Kyokka ffe tufiira ku bannamwandu bagaga. Tugamba nti nno omugundi yafudde obwana omukyala abalikwali ku muzigo lumu 2 buli mwe atunula eri naye nkenyini nina abange ate nga atteko akasomero. Oyo yaliko empeera ng'empeera ziva mu kuba nti abaana abo bafune ekyokulya, bafune ekisulo, bafune ka fees, balwadde. Tekiri haramu kuwasa nnamwandu mugagga naye weegenderezanga sikulwa ng'oli emmali abamulekwa kubanga omukyala bwakwagala ino sente bazi yamulekera kwatula nagulira emmotoka. Simanyi mugenzi mu honeymoon, simanyi mugenzi wa muli kuzendereza bamulekwa. Nnamwandu ono Asma bint Umais al-Qurashiyya yali mukyala mu Quraish radiyallahu anha. Babbabe bonna baafanga ate nga bonna bakukunafu. Jaafar ibn Abi Talib lwakuba ffe situmumanyi mulwanyi namigo omu ku baduumisi ba umma eno. Abubakar Siddiq tumumanyi radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib naye tumumanyi. Be babbaabe bonsatule be yafumbirwa naye nga famire emu yagifumbiramu emirundi 2. Yasooka Jaafar mukulu wa Ali n'agenda ewa Abubakar Siddiq naye n'afumbayo then n'afumbirwa Ali muto wa Jaafar ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Biki byatuyigiriza wano? Twalaba luli nti omukyala takkirizibwa kunaazibwa okuggyako omukyala munne, n'omwami bw'atyo tanaazibwa okuggyako omwami munne. Abakkiriza okunaaza munne nga sekisi za njawulo be bafumbo bo bakkirizibwa. Omwami n'anaaza mukyala we oba omukyala okunaaza mwami we. Kati Asma bint Umais atugamba nti anna Fatimata, agamba Fatima muwala wa Nabbi, Fatimata binti Muhammad radiyallahu anha, bamitanga Fatimatu Zahra, nickname ye ekimuli kya Fatuma kubanga Zahra kyekimuli omumbejja wa umma eno. Yali yalaama mu kiraamu kye nti Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yajja okunnaaza nga nfudde. Bw'atyo yali yawandiika ekiraamu kye lwakuba ate Ali n'amusooka, lwakuba Fatuma ate n'afa mangu kubanga Fatima yafa oluvannyuma lwa kitaawe emyezi 6. Nabbi we yafiira alina omwana omu mu bulamu ku baana 7 be yazaala. Bonna yabaziika n'asigazawo kamu nga ye Fatimatu Zahra. Ate wayita emyezi 6 naye n'afa. Naye yali yawandika mu kitaamu kye nti Ali bazee wange yajja okunnaaza ng'amaze osoma mu ddarasa nti omwami asobola okunaaza mukyala we n'omukyala asobola okunaaza mwami we. Naye lwakuba Fatima yafa mangu ate Ali ye neeyongerayo n'obulamu radiyallahu anhu. Amasala gano twagogerako wiiki ewedde nga kiri haramu. Era wenafunira wano mu darusu omwami yaŋŋanze nanaaza maama wange, mukwano nalina mungi nnyo, nimugamba nti kyali wakola nsomero nali simanyi. Abakyala bajja nembagobawo wadde omukwano mungi nnyo. Omusajja tanaaza wadde sisita we wadde muwala we, mukyala naazibwa mukyala okugyako abafumbo
kubanga bo bakkirizibwa okwetunulako abasigale tekikkirizibwa naye nno eddiini yaffe obusiraamu bwatunuulira Allah yatwagala nnyo nga omukyala ayinza obutaddayo kufumbirwa oba okuwasa singa twenaza tutyo ono naanaza bano ayinza obutaddayo kuwasa oba okufumbirwa nakireka abasajja ku basajja mukyala ku bakyala ddamu hadith وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي yalamira bbaawe Ali bun Abi Talib yabamunaaza naye lwakuba ate Fatima yamusooka. Ekyo tuyigamu ebiraamo, okuwandiika ebiraamo nga bwe wandyagadde emikolo gyo gitambule, era kikkirizibwa okuteekako abanaakunaaza. Naye ani anaakulembera essala ne ani anakkayo mu kinnya tekirina buzibu, kikkirizibwa naye tosiba tinze Sheikh gundi yekka yalina okunsaalira tewali mulala kubanga ayinza okuba taliiwo mu kaseera obanga waali nga muyi mulwadde muyi oleka oguddewo ekiba kisobose kisingako obulungi Sheikh gundi abansaalira oba taliiwo Sheikh gundi naye so siganze siina mulala yenna gwe njagala kubanga bisoboka okubanga bijja kyukamu. Naam. وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها بالزنا قال ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. بريدة بن الحسيب الأسلمي ويصحبه النبي صلى الله عليه وسلم twamulabako nga twakatandika ekitabo kino hadisi nga yakubiri yakusatu. Buraida yatunyumiza lwe yasobola okusinkana Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kusenguka kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ava mu Makka ng'atoloka ku balabe be ng'amaze okuseetinga enkwe zonna ez'omutta. Yatambula ne ttiimu era nga ye kennyini yali amiru safar sallallahu alaihi wasallam nga alina ne Abubakar radiyallahu anhu, nga alina Amir ibn Fuhair radiyallahu anhu ne Abdullah ibn Urayqa. Ttiimu y'abantu bana gye twatambula nayo mu safari eyo. Naye abo walimu bwe tuba twogerako babiri ti Abubakari gwe yali naye naye baali bana. Ekireeta okwogerako ababiri engeri gye yaseetingamu safari era babanga babiri naye nga balala basudde mu distance olwa security nga tuyinza kugaa nti nsanze abasajja bana mu ddungu abadan. Nsanze omusajja omu nentambula nenzamu nensanga babiri, nentambula nenzamu nensanga omu kubanga Abdullah ibn Urayqa yali navigator olw'ensonga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba banne tetugenda kuyita ku maini kuliko abalabe bangi. Singa bukya ku makya olinaga tugenda mbalala naye sigenda kuyita ku maini. Allahu akbar. Ekisooka kilometers zitripolinga n'omikisa gy'olikuddamu ate okubula nagyo giba waggulu. Baali beetaaga omuntu amanyi panya ate ali wa umma ne bamupangisa nga yetasoma la ilaha illallah. Bamitanga Abdullah ibn Urayqa, musajja muwarabu munnamalungu, typical villager yebakulembera naye ng'avugira wala ensolo ye nga bagoberera bigere byerinyemu mu musenyu. Kati ate Amir yali omuweereza w'omumaka ga Abubakar Siddiq, kulunda ngamiya ze, kulaba bisolo, nga naye ali mabega era naye ng'anyuka distance ng'ensolo ye kwe kuli ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwebakako nga bozibye. Naye batugamba nti lumu Abdullah ibn Urayqa omusana gwabasukkako bakutambulira ennaku nga ziizo bali mu ddungu n'asiba ensolo. Of course bw'osiba bana baba kujja emabega balina kwegattako. Abubakar namubuuza ate ng'oyimiridde tulina kuvuga. Ensolo yange eraga nti musana gususse etega kuwummula. Naye nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yali yamuwa nga waba atambula oba wakale awo
amubikka omusana tegutamwokya naye nga si kangu kakulaba. Bwe bakuŋŋaana bonna banna ne baggwayo akale ne kajja ne bagamba Amiri abawe ku mata bawe ku mazzi nga amazzi gaweddewo kyalimu amata amatonotono tuwaago tunywe. Naye nga Abubakar Siddiq radiyallahu anhu agamba nti nga tebalina mirembe bali mu kutununatunula eno bulingiza eri kubanga bali mu kweraliikirira. Mu kaseera ako balengera embuzi ku kasozi naye nga zirabika zitambula zijja eno gyetutudde. Abubakar n'agamba nti ziri embuzi zikola kyawo katunumba zaani kubanga abalabe baba n'obukodyo bungi temubamu omulabe. Mu kaseera kafunda ne wavayo omwami nga yembadde ebyokulwanyisa. Abubakar n'atya n'akwata ensolo ye n'agivuga n'agendayo nga tannabalaba. Bali mu kikomo batudde awo wamu n'amulamusa n'ayogera naye ng'ayogera kebera alabe alagawa anoonyaki nga nti wali mu kiko olwakasiikirize njala genda kuwummulamu n'ensolo zange kyokka mukasiikirize kagamba tukuumyawo tiwaliwo emaali yetukuumirawo. Abubakar naga omusajja nayogera tukola ki? Akasiikirize kagamba okugenda mulimu emaali. Naye agenda okwogera naye nga musajja wa kyalo talina kyamanyi. Ne bajja naye ne batuukawo nabalamusa nabbi namukolako daawa sallallahu alaihi wasallam. Yoyo Buraida bunu al-Husayb al-Aslami n'atula shahada n'asaba asale embuzi bagyokye balye ye engalo ze bali mu malidaadi. Amugaa nti embuzi enejja ddi tuli kudduka kansaliwa n'embuzi emu ku zino tugikuba omunjomu wano nange nabbi wa Allah mbenga mungabudde ekijjulo nti bwe baakigala n'abasaba abawe amata ne balifiringa zinzimiya zonna bupya baakama Buraida n'akama Amiri n'akama ne bajjuza ebyombo ne basimbula naye kyamuluma obutagenda na Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baleka atodde shahada ne beeyongerayo naye yajja twagenda naye Badiri yajja okuyiga essala wuzu era twagenda naye Badiri. Buraida bunu al-Husayb al-Aslami twamufunira mu kkubo omwo yeegattako y'omu ku basahaba abazaala abalongo ezina abalongo era bannaqiida batugamba nti oba kubayo enjigiriza yonna ku balongo. Ono sahaba yazaala abalongo n'abaleetera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yandibadde aga nti abalongo bannanga ani yaza mujje wano leeta n'omukyala kino ne kino ne kino ne kino. Naye tewaliwo kyonna kyamakulu ku balongo tiyakyogera ku kiba kubanga kyaliyo yandibadde atuyigiriza nti bwemuzaala abalongo nti kino ne kino ne kino gyemisoso gyemina okwegendereza. Oyo Buraida bunu al-Husayb al-Aslami radiyallahu anhu muvubuka muto munnamalungu omuyizzi omulungi omutendeke atuyigiriza mu hadithi eno ennamula y'obusiraamu ku muntu aweereddwa ekibonerezo. Obusiraamu bugaba ebibonerezo tuyatibwe n'amayinja oyatibwe na kino kati nga omuntu agenda eri ensolo man atal bahima omuntu agenda eri ensolo attibwa n'ensolo ettibwa. Ababbi nga balumya babbisa emmundu ejjinja lya minzaani abo bonna battibwa si bakutemako mikono. Omubbi atemwako omukono tayinza kwogera naawe wadde okukuba oluyi abadan. Omubbi obusiraamu gwe bukkiriza otemako omukono tasobola dde okukuba oluyi. Naye omubbi yenna ng'alumya ava mu ddala ly'obubbi afuka mujirimu abattibwa buttibwa. Kati enzita mu busiraamu zaateekulamu emiteeko ebiri. Olwo abantu abattibwa lwa tawuba nga omuntu agenze eri ekisolo, omuntu asangiddwa ng'agenda mu bufumo bw'ekikulu ekimu, omuntu omubbi abbisa ekisi alumya babba
omuntu agenze mu bwenzi bamukuba amayinja abo battibwa lwa tawuba era baziikibwa mu bifo mwe tuziika abasiraamu. Ne wabirayo abattibwa nga kibonerezo nga tagenda kusaalirwa wadde okuziikibwa we tuziika nga murutadi. Murutadi yitattibwa nti tawuba era tanaazibwa era tasaalirwa era taziikibwa mu limbo zaffe. Murutadi n'omulala asahirun omulogo era naye attibwa lwa kibonerezo si tawuba. Ye hadithi ya Buraida ibn al-Aslami ibn al-Husayb al-Aslami radiyallahu anhu wa arda. Abalogo bali babiri, tulina mushiriku ne sahiru, sibe bamu. Mushiriku ye customer agenda bamukoleko, sahiru yoli jajja akola ku bazzukulu neyetimba byeyetimbe kyankalanya nesiba obulwiba bwengo nakanula amaaso negamyuka. Oyo mubi nnyo era nabbi yagaa nti hadduhu qatlu unuqahu bisayfi, kutemako nsingo nakitala. Kati bamushiriku be bana bagendayo bakasoma tebakyajja, kano kateeke mu meeza, kano kateeke mu masaala olite ate neiba atunda nnyo okusinga nze, kano kasule mu mulyango gwe. Oyo yetattibwa alina tawuba ndala, naye oli akolayo yattibwa buttibwa naye tanaazibwa tasaalirwa. Ng'oggyeko abo babiri murutadi avudde mu busiraamu ne sahiru omulogo oli akolayo mu kayumba, abasigadde ebibonerezo sharia byegaba nga byakufa bakolebwako emikolo gy'obusiraamu era tubateeka mu limbo zaffe. Kati mu hadithi eno atulaze omukyala fi qissati al-Ghamidiyya, omukyala ava mu kika ky'Abaghamidiyya, yali mu Ghamidiyya. Ekika ekyo nakati kikyaliyo mu Bawarabu, muvamu ne Sheikh Saad al-Ghamidi musomi wa Qur'ani nakinku mukuba imaamu b'omulembe guno. Kika kikadde, kyekika kikadde nnyo Baghamidi. Kati omukyala ono Omughamidi yagwa mu bwenzi, sahabiya radiyallahu anha, najja ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam namugaa nti njala kuntuusaako kibonerezo, ndi mukyala mufumbo nagudde mu bwenzi. Nabbi namwesamba nga tagala kwogera naye, nadda. Nabbi namwesamba nasirika, mukyala nayeetoolola nadda eno nadda eri n'enkya n'akomawo. Nabbi nabuuza abantu, omukyala oyo mutwe mulamu? Tiye mutwe mulamu, talina buzibu. Mukyala bwati ne bwati mukakasa si talina buzibu na bwongo nti mulamu. Namugaa nti olyokke nti naye nina olubuto. Namugaa nti genda oluzaali odda tukuba amayinja. N'agenda. Bwe yamala okuzaala n'adda ne ka bebi. Naye nti ya Rasulallah namaze okuzaala bebi wuuno mukuba amayinja. Namugaa ddayo yonsa omwana oyo emyaka 2 bwe kiggwako okumewo. N'addayo nayonsa omwana emyaka 2 bwe jaggwako n'adda n'omwana ng'atambula. Gaa nti wuuyo yavudde ku mabeere emyaka egi nkuba amayinja. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akakasa nti omukyala ono ali sirias ayagala tawuba. N'agaa ne bagamukuba n'amusaalira, n'anaazibwa n'azingwa n'amusaalira ne bamuziika mu limbo yaffe. Naye ebyokuyiga ebiri mu hadithi akuyamugobanga nti genda oddeyo sooka okole kino ng'ayagala aleme kudda, naye yakomangawo. N'amugaa ddayo yonsa omwana emyaka 2 ng'ayagala aleme kudda, naye yakomangawo. Kubanga ekyo kyokka kiyakola nti ya Rasulallah nagudde mu bwenzi njagala kunkuba amayinja, ekyo kyokka tawuba. Bumalirivu obwo tawuba. Ekyokuli kye tuyiga mu hadith kyekyo kye twogedde nti abafunye punishments z'obusiraamu nga zakufa, anaazibwa, fe abasiraamu, azingibwa, tumukolako emikolo gyaffe gyonna tugimukolako. So sigamba nti gwamutire na bwenzi nti nze nga nsaalira oyo, kubanga okwo okuttibwa kwe eba tawuba. Era erizambi talisangayo wa Allah teribaayo. Ako yamugobanga ng'ayagala tawuba ye male.
kubanga omuntu asobola okugwa mu bikolwa ebyo nakola tawuba ey'ebigambo n'olulimi ne ibaada, Allah oluusi namuddiramu, Allah namuddira. Ekirala kye tuyiga mu hadithi eno, abantu balowooza nti basahaba bo ejjanaba bagifuna kakeeka, baasoomoozebwanga. Kati wuyo omukyala sahabiya mulamba agudde mu bwenzi, tolowooza nti ffe tuli ku buzibu ffekka, nabo baafunanga obuzibu, baafunanga obuzibu. Omuntu watuukira okugwa mu bwenzi nga nabbi sallallahu alaihi wasallam basula ku kyalo kimu naye, kyakusaaga ekyo ku kyalo nabbi kwali, jjukira nti malayika Jibril abeerawo awo buli kaseera. Nabo baafunanga obuzibu, shaitaani nga tebaleka. Waliwo kisa endala sheekhe gye batunyumiza, nvubuka batunda entende mu katale. Entende zirimu ebika bingi, kumpi biswani mu 8, era mulimu ne classes, waliwo ez'abagagga. Kati nga zireeta omukyala avuga nsolo, mukyala mubalagavu ng'alina entende zayagala nga tewali azirina mu katale. Kati omuvubuka n'agamba nti omukyala ono nalulungi, nkoze ntya? Namwita namugamba naye entende ezo zoonoonya nze nzirina, lwakuba zirika teziri mu katale, ziri mu sitowa yange eyeeka. Omukyala namugamba nja kusasula obudde bwo byonna naki tugende ozinguze. Ne bagenda eka. Omugenyi balina omumwa kutuzzi, omugenyi atuleka awumuleko, omugenyi kafuneko okulya, olubalika kasitoma yazze eggula ntende. Bamaliriza bagudde mu nsobi. Mu kituufu nnyabo entende sizirina, gwansusseeko. Kati omukyala afuluma agenda, sahaba naga nti ate subhanallah ngudde mu zambi ya rabbi, nkoze ntya? N'atunula ku njuba nga vuhuli esembedde, n'anabajja nabbaye n'assaako ekkanzu n'addayo e Madiina. Bwe bamala essala n'agenda ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam ati ya rasulallah, nkoze obuzibu, nfunye obuzibu bw'amaanyi, kiki? N'abimuyitiramu. Omukyala y'ani amannya nti ate nga mmanyi zinange endabye mukyala azze mu katale asulawa nti simanyi bina sina kye mmanyi. Nabbi n'asiriikirira, osadde naffe dhuhuri nti sadde nammwe. Nabbi n'amugamba sallallahu alaihi wasallam, bw'oba osadde naffe salaati dhuhuri genda, inna alhasanat yudhhibna as-sayyi'at. Omuntu aba agudde mu nsobi n'ayanguwa n'akola omulimu omulungi omulala, Allah amusimulako ensobi eno. Namugamba nti ya rasulallah, mbadde nkubuuza bya bwenzi si swala, tebina kakwate. Gambi nkoze obwenzi n'omukyala ate gombuuza swala ya dhuhuri, dhuhuri nzisadde. Namugamba nti nkugambye tambula ogende, Allah akusonyiye. Wa kaana hadha qabla nuzuli rajimi, ebyo byaliwo nga aya z'okuba amayinja tezinnajja, zakibooku tezinnajja, ku ntandikwa teweeyibaala. Ebyo nga aya Allah tannassa kibooko 10, tannassa mayinja, bwe byabeererawo. Era kigambibwa okuba nti oyo ke kamu ku yabayita ku kagwa, abaasembayo Allah nassa amateeka ago. Naye ekyokuyiga ekirimu, ejjana tebakijja ku mukeeka, nabo shaitaani nga tetudde bali bubi. Owulidde akatale mwegombera omukyala kaliranye masidi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Owulidde kati abalowooza nti bo bali baleka basanga nga bwangu biki si bwe kityo, nabo balinanga obuzibu nga wolawe tulina. Oteekeddwa okuba nga osaba nnyo Allah atunyweze ya rabbi. Ddamu hadith tulabe. وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية. بريدة تملبيه بريدة بن الحسيب الأسلمي رضي الله عنه، يومك أصحاب بازار بالونغو ومونغا بامتا عبد الله ملابتا سليمان أتنا بسومي سنبو يليم وياباسانغي يوماسو naye tewaliwo njigiriza yonna. Nabbi yandibadde agamba sallallahu alaihi wasallam nti kawozadde abalongo nti bino ne bino ne bino ne bino ne bino, naye tiyenyegako ate nga yabalaba sallallahu alaihi wasallam. Naam. في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها للزنا. الغامدية كبيرة nakati ekyaliwo mu ggwanga lya Saudi Arabia
ezimu ku kabira enkadde ennyo muva mu sheekhe waffe Saadi al-Ghamidi al-Imam wal-Khatib omu ku baimaamu ab'omulembe guno abasomi ba Quran ensunsule. Naam. Qala thumma amara biha wa salla alayha wa dufinat. Nabbi yalagira sallallahu alayhi wa sallama asaalirwe era aziikibwe mu limbo yaffe. Ekyokuyiga ekirimu ebibonerezo tebirina buzibu singa tuba tubigabye. Omuntu aba waffe oba wa umma asaalirwa era anaazibwa era azingibwa nga bwe tukola ku mufu waffe kubanga eba tawuba okujjako oli gwe tugambye ababiri murtad kubanga olwedda ali bweru wa busiraamu ne sahirun era naye ali bweru waki. Ekimu ku byewuunyisa mu first family ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe tugamba first family tutegeeza ya Nabi omukyala wa Nabbi gwe bayitanga Hindu gwe tumanyi nga Salama yalina maidi wakanga Sahira, yalina akawala ka maidi nga kalogo kyokka mu maka ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam kakolera emirimu gyako era nga bakasitoma bwe bajja jjukira Nabbi sallallahu alaihi wasallam abeera busy mu daawa nga kalogo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamutemyako nti naye munaye muntu gwe mulina oyo nga abantu bajjawo n'abakolerako awo nti ewaani timbakaako n'akimanya n'amugamba omuwala tigwe nnyabo ebyo tebikkirizibwa bulabulabulabula eno bivaako n'agenda emirimu ki nibaddemugaa nti watabivangako era nejjuuzi bakasoma bajja babiri n'abakolako newajja n'abakolako newajja n'addamu n'akagamba nekalaga nga akabitegedde n'abivaako ne baddamu nti ani tabivangako. Basi Nabbi n'afulumya ekiragiro bakajjeko ensingo ekisooka ng'akolera mu maka makulu maka ge yasomesa tawhid nga mwakolera emirimu gyesebo maka ga Salama naye nga kizibu nnyo okumutegeera kubanga ne mukama we omukyala Salama ng'awakana yabikola ddi nga zisibira kawa naye nga bamulabanga waliwo ne riwaayi ziraga nti bamutega abamu ku baffe bennyini yajje bamukoleko nga buno tumanyi ogenda bakoleko oyogere bino ne bino labe ti akati ojja kugira nankani osale enkoko emyufu ogiwanike mu kasolya naam tugende maaso. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. جابر بن سمرة رضي الله عنه وصحابه وصحابه النبي صلى الله عليه وسلم ومدينة atuleetedde hadithi egaana okwetta era eragana ebimu ku bibonerezo bye tugabira omuntu eyesse bano baneetuze ku muti yanywedde obutwa n'afa obula ne mubusanga buli awo ennamula y'obusiraamu ku muntu eyesse yekka. Kati Jabir ibn Samura radiyallahu anhu n'atugamba nti utiya nabi sallallahu alayhi wa sallam bi rajulin qatala nafsahu bi mashaqis falam yusalla alayhi. Bamuletera omwami nga yesse mashaqis jamu mishqas lyefumu nga terinagendako muti kubanga efumu nga liriko omuti bayita rumh. Efumu kaba katono ng'ekibatu kino akuuma ne bakateekamu omuti ono gwanaakwata okukasuka kati bwe gugendamu ng'efuuka rumh bwe kuba tekuli nga kakyali kokka bakaita mishqas. Kati omwami ono yakwata akakafumu neyefumitafumita n'afa. Mayiti ne bagireeta mu maaso ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falam yusalli alayhi n'agaanyi zijja kusaalira mumugende musaalire kubanga okwetta kiri haramu. Wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima. Kiri haramu okwetta tekikkirizibwa hatta n'okwegomba okufa tekikkirizibwa. Ku lwaki omuntu okwetta kiba kitegeeza bizibu
ebyensi eno ani agge nti gyolaga waliyo obwangu? Ekimu kubiraga nti gyolaga ewasinga obuzibu kwe kusalawo okwetta. Kyo kitegeeza ate amazambi golinako obubezi gyolaga ate masufu gaba kubanga matonotono toyinza kwegomba kwetta. Tulifena okwetta kibi nnyo nnyo, kabira min alkabair, zambi mazambi amanene. Era ekireetera abantu okwetta bizibu byansi. Sente zange maali esanyiibwo kati nabeerawo ntya nze, oluusi musimanyi girlfriend amukyaye. Okufuna obufunye enniya nti njala kwemalawo kekabonero akalaga nti bino ebizibu byolina ku nsi bitono kubiri gyolaga, kubanga gyolaga waliyo ku mirembe toyinza kwegomba kufa wadde okwagala okwetta. Era mu bimu ku bigenda okulemesa abantu okuyingira ejjana kwekwetta. Mu hadithi al-Qudus Allah atugamba nti abdi badarani binafsihi faharamtu alayhi aljanna, omwana Adamu ayanguye okwemalawo nange sigenda mumuwajjana. Abdi muddu wange badarani binafsihi, ayanguye okwejjawo nze nga sinakwagala kumujja. Faharamtu alayhi aljanna, nange sigenda kumuwajjana. Kati omwami ono nabbi yagana omusaalira sallallahu alaihi wasallam, nalagira basahaba bamusaalira. Era hadithi eraga nti omuntu singa bayesse ba imam ba amir tebamusaalira. Ulul fadl, ab'enkizo mu ddiini, abakulembeze baffe, bamasheekhe, bamufti, mukulu wa twale tebasaalira, badda wabbali. Kasita omuntu yetta yekka ebimu ku bibonerezo byafuna mayitire byefuna, abasomi b'eddiini yaffe, bamasheekhe baffe tebamusaalira. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam yadda wabbali ne basahaba abamu abakulu n'abajjamu nti sijja kusaalira mumusaalire. Utiya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birajulin qatala nafsahu bimashaqis falam yusalli alaihi, bamugamba nti oyo yeemazeewo n'akafumu akeefumisefumise nekamumalawo n'afa nadda ebbali. Bwe twogera ku bamasheekhe n'abakulembeze b'eddiini abajjibwamu ne batasaalira, jjukira nti abakulembeze b'eddiini mu umma bali bamiteeka ebiri. Waliwo abakulembeze b'eddiini nga balina titles nga mufti, amiri, imaamu, qadi, mukulu w'ettwale n'abalala. Ne waba abakulembeze b'eddiini nga tebalina titles naye nga bamanyi bayirimu. Okubanga alina irimu kyokka kyokka naye aba mu bakulembeze ba umma wali talina title yonna. Kasita banga alina elimu nga bahafidhu al-Qur'an, nga bamasheekhe baffe batusomesa, abo nabo bakulembeze ba busiraamu wali tebalina titles nti oyo kati akulembera ki ku kyalo kino. Talina kifo kyalimu n'olwa irimu gyalina abamukulembeze. Bali ate abayirimu be bakulu n'ennyo n'okusinga bali ate, kubanga bano abayirimu al-ulama humu alladhina yubassiruna al-umma bidiiniha. Abo abayirimu ze ttaala zitumulisiza. Yalaba mufti nti ogenda kuwaba ekyo kiri haramu, nalaba mukulu w'ettwale nti ekyo nno tekikirizibwa, hadithi bweti ne bweti. Abo bakulu n'okusinga bali abalina titles. Mu umma abakulembeze b'obusiraamu baba bamiteeka egi, ab'ebifo n'abatalina. Abatalina bifo abo ate bo ba overall supervisors, basupervisinga ne bali abalina ebifo, kubanga yajja okutisika nti nedda awo tubula. Kati abo bonna tebasaalira muntu oyo yesse. Ewaffe gye nzaalwa nga omanyi mu byalo waliyo omwami alina akasente, yali medical doctor, labirira masigidi kapiti mbazijjemu bateekemu endala biki mizindala egyo kyegifaafa tugula amplifier n'agigula. Kati agenda ye lwala agenda okukebera nga alina HIV, miremire gimubula neyemalawo n'akatwa. Gundi nga tayafulumye leero, gundi yafulumye biki kebera nga yafudde n'obutwa bukyali awo.
nikijja kifuluma ku muzikiti nti yanywedde obutwa netta. Kati imamu aganye sigenda kusaalira muntu wammwe ng'ogaana otya okusaalira nga ne kapeti kwosaaliza bujo zonna yazigula. Duniya eno abantu tebajjukira amplifier gye tulina mu muzikiti omusajja ono yagitugulira. Jjukira nti mu byalo imamu ekoggaana okusaalira abalala tebamanyi swala ya mufu. Kasita agaana babuuza ani agenda otusaalira nga tewali. Ate mu bimu kwe neewuunyisa baimamu b'omu byalo bamasheekhe b'omu byalo bo bakwatagana. Kati ne bakubira ow'okumutala omulala imaamu ajje era bwe yatuuka asooka kubuuza imaamu munne kiki nti oyo alina ABCD nange sisaalira. Bo bakwatagana nnyo ab'omu byalo tebalinga ffe twevuma bwevumi nakwewandulira malusu nyibba ab'omu byalo. Kati embaga nejja omuzikiti ne gujjamu kiliiki 2 gaa nti ffe tulina imaamu kituufu omumanyi tujja mumusaalira kisoboka mulungi tujjukira omusajja tukoledde ebirungi omusajja ne bakuba akasimu ne bambulira ebiri eka. Ne mbaga nti baimaamu bamasheekhe badde wali wabbali tebasaalira waba Eyesse mumusaalire ng'obuzibu buliwo teri amanyi kola ki. Ga nti imaamu ono ayigirizeeko mweswala y'omufu tetwalabudde buwanvu. Afune ku bano bamusitamyu baani bansubula matooke ayigirizeeko ogwo ayimirire wali emimbali abasaazi naye oli kituufu talina kusaalira olwa hadithi eno eya Jabir ibn Samura radiyallahu anhu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaana okusaalira musajja we kubanga yali yemazeewo olw'ebizibu bino eby'edduniya. Damu hadith وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاخص ولم يصلي عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد قال فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها فقالت دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها. تسمى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أبي هريرة فخيبر من يجي عبدالرحمن بن صخر. أبي هريرة ينيك نمية نبي يجموا روكو أغرينيو بكابا kubanga Thurayya tasgiri hirra kapa. Naye hadithi eyogera ku mukyala Amatun Sauda yali mukyala muddu slave naye nga muddugavu mukulu mu myaka egibanga tekyetaaga basajja nga n'abasajja bamutunula kuterenzemu wabudde olw'obukadde bayitako muyite. Kanat taqumu almasjid yayunjanga omuzikiti gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye nga talaga nnyo impact netuyinza kakasa nti omukyalo oyo waali mu kitundu naafa ne bamuziika naye nabbi teyamanya fafaqadaha sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'alaba nga tatalaba mukyalo oyo ku maaso yamulabanga ng'ayitawo wage. Nabbi n'aga nti abange omukyalo oli omuddugavu eyayiteranga okugiraagira muno nga sijamulaba. Yakyogera wayise ennaku 3 okuva we bamuziika kubanga yafa Nabbi yeebase sallallahu alaihi wasallam. Mu budde obw'emisana Nabbi yeebakangamuko yali yeebaseemu ne balaba nga si mukyala wa bbeeyi mukadde badde agira muzikiti ka annahum sagharu amraha bo balabanga ensonga si yamaanyi titujja kumubikira ono naye bamubika kumba omuntu gwe bazanyirako wa bbeeyi era yabanenya sallallahu alaihi wasallam nga wese ennaku 3 naaba nga takyamulaba ku maaso omukyalo ono nga sikyamulaba ne beetunda nti ya Rasulallah matat yafa afala kuntum adhantumuni lwaki temwambikidde. Yali yeebase
nabudde bwemisana nabbi yebakangamu sallallahu alaihi wasallam n'abanenya era n'akandula ku ddoboozi dulluni ala qabriha mundagirire mwamuziise n'akandula ku ddoboozi sallallahu alaihi wasallam fadalluhu alayhi ne bamulagirira entaana weeri naye bwe yali agendawo bajja naye ate fasalla alaiha ne bwe yatuuka ku ntaana n'amusaalira esswala gye tusalira abafu naye basahaba bo bamugamba nti munange ffe twategedde nti mukazi wa bbeeyi esswala twali tetumanyi nti omumanyi n'omumanya bali tebakikakasa nti nabbi akola ki amumanyi sallallahu alaihi wasallam naye ngaali amumanyi mukazi munaku ye mukadde takyatunulwako ye muddugavu yalina buli kimu kiri kuoyo kumbe mukyala wa bbeeyi era nabbi sallallahu alaihi wasallam yamusalira ku ntaana ye kyakuyiga ki ekiri mu hadith egimu ku mirimu gye tuyisaamu amaaso gya bbeeyi kati ngaokuyonja masjidi naye nabbi yalaga nti omukyala wa bbeeyi nnyo 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 mwandibadde munzuukusa tulabawo nnyo bbeeyi eri awo nti ani abagambye ekyokubituyigamu okuba nti okkirizibwa okusalira ku ntaana singa ojja bamaze okuziika kubanga kino kyaliwo nga wayise ennaku 3 oluvukuva lwe bamuziika kikkirizibwa okusalira ku ntaana singa otuuka nga bamaze okuziika nga tonnasaalira kendawo nosaalira era nga eswala esigala yemu takbiira 4 oyimirira otunudde mu kibula abamanyi ne bagamba nti naye tekikkirizibwa kusukka nnaku 3 kubanga yasala wayise ennaku 3 abalala ne bagamba nti yali takomeka nnaku kyagwawo bugwi nga zeziyiseewo sobola n'okusaalira nga zisobeyemu kati nga babeera ebulaayi eyo tannafuna bipapula bitambula najja dda nga baziika nnyina oba kitaawe oba omuntu weewe ku lusegere naye nga tetuyigamu kikkirizibwa okusaalira ku ntaana nga singa tebafunye mukisa kusaalira muntu oyo ekirala kyetuyigamu supiidi mu kuziika weewuunye nabbi sallallahu alaihi wasallam okwebaka okukwe tekulinga kwaffe yibakanga eddakiika ntono naye mwezi eddakiika nga bamaze okunaza n'okuzinga n'okusalira n'okuziika kubanga yali yebase baada dhuhuri amaze okusala dhuhuri kailula nga yebaseemu ate tugende ye teyebakanga ffe kufa bufi yibaka katini naye agenda okutuuka kwa asiri nga kyekina tewalina bukiraga nti wano wafuddewo omuntu wano speed tuyigamu okwanguyiriza okuziika kunaaza kusaalira kuzinga byonna birina kuba mu speed then tuyigamu mu hadithi eyo okuba nti basahaba ridwanullahi ajmain oluusi nabo bakwesanga obwongo bwabwe era hadithi eraga okubika kubanga yabanenya bakitemwambikidde okubika kikulu era mu maaso awo agenda tutandika kwogera ku kubika insha allah mu maaso gye tulaga kati eno hadithi eraga nti lwaki temwambikidde kubika kikulu naye okubika kutambulira ku buzito bw'omuntu waliwo abantu nga bali ku international level waliwo bali ku national waliwo bali ku village waliwo nabali ku zone kati muzimu ku nsobi ze tukola ffe nga tubika wabaana abika babika mulamu bafunayo amanyikiddwa mu famire nga yamanyikiddwa ennyo nga nti abika mutabani we ate dokita abise kati tulina okunozikirako dokita ffe tuba tubika atono omulamu naye nga akaana ke babika ka myaka 2 okubika kusinzira ku levo tebuyinza kukya ku makya nti abange sekasuda Asaalirwa nti twamuziika tekikkirizibwa mu busiraamu we yali international era alina kubikibwa international so simbu suda sitakyalabika haramu emakka oba kiki ti yafa ne tumuziika kiri haramu yensi ogenda gigamba oti mwamutta mwamulya so n'akaana mwaka gumyezi 2 abakamanyawo bajjajja baako senga so si kujja nti omutabani yaliwo omuzukulu timunaye maama mutabani we omuzukulu we yafa ne tumuziika kiki haramu nakyo muzukulu wange afatire mumuziika nga temuŋambye
naye bamubikamu abo naye otugenda netubika netukola ensobi ekyalo emoka nezijjula bambasale ne baggwayo kiki waliwo omukyala yavuddemu olubuto lwa myezi 8 bazze kuziikwa olubuto olwo bonna bakyabo eyo embika ebanfu kubanga kati olubuto olwavuddemu olwa myezi 8 ani amumanyi oyo era banabadde bamanyi omukyalo ono nti muzito betubikirabikirako katini naye ssebo osanga ekyalo nga kisanyaladde motoka ziri kuli bazze kuzikakana ka myezi 3 kumbe babise ono omukulu taata wako akazaala olwokuba amanyikiddwa nnyo tugenda tuzikireko haji kijalabika bubi kijja kulabika bubi bwe tubamubika na rediyo na tv myezi 3 ena abadan bebabika ne rediyo ne tv bebali ku mutendero ogwo sala tusaasire tubitegeere kati hadithi eno eraga nti tebamubikira sallallahu alaihi wasallam nga ate omuntu oyo yali amumanyi ate nga bo balabanga atali wa bbeeyi ate nga ye nabbi sallallahu alaihi wasallam yali alaba nti waki wa bbeeyi wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naam, tugende mu bibuuzo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Imaamu bwe neebaka nga nsadde eraka emu eya witiri after Isha naye Allah nansaasira nenzuukuka ekiro saala ntya? Waliwo olabanga ekyo ekyokusaaga naye kiriko ebigambo kubanga nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatukum bil-layli witira, mufuule eswala yammwe eggalawo eswala z'ekiro nga witiri. Bw'osala witiri oba ogaddewo eswala z'ekiro. Ate n'atugamba nti la witirani fil-layli, tokkirizibwa kusala witiri 2 mu kiro kimu. Kati ffe abanafu yatukiriza okusala witiri nga situneebaka kubanga tujja kuzuukuka. Ab'amaanyi ye yeebaka jazzuukuka asaale. Naye nno bannange salaatul witiri abatusookawo abalongoofu bwe bakimanyanga nti tosala salaatul witiri baga nti rajulun suu, oyo muntu mubi tomwezembereza tasala witiri. Rajulun suu, tomwesemberera mubi. Kijja kitya obutasala witiri? Gwe kati weeyitaani? Ng'ekibeewuunyisa kye ki? Eswala y'ekiro ekyasinza okuba n'obudde obuwanvu mu swala zonna eziri ku nsi, kubanga etandika nga omaze Isha neekoma nga bazinye subuhi. Naye nga gwe wakulu otya ssebo nnyabo otugamba nti obudde obwo bonna oli bize n'eraaka emu n'egaana. Ye swala ekyasinza okuba n'obudde obuwanvu mu za farada n'eza sunna ng'ozigasse wamu, teri egyenkana. Ate ekyasinza okugayalirirwa olumala Isha n'otula salamu bwoti yo nga baggulawo obudde bwayo, oba oyagala kati oba nga weebaseeko n'ogisala noddamu ne weebaka, oba ne weebakira ddala n'ogisala nerira na subuhi, kubanga erina ebifo 3. Osobola okugisala nga tonneebakako, ekyo kifo. Osobola okwebakako n'ogisala n'oddamu ne weebaka, ekyo nakyo kifo. Osobola okwebaka kalamba nga bwe mwogera n'erira na subuhi. Ako kali akannabbi sallallahu alaihi wasallam ng'agiriranyiza subuhi. Naye byonna akulaga nti awo wonna wali bize. Emipiira katandika butandisi ebimalawo obudde bw'abavubuka, ebyo ebimalira ddala obudde bwonna. Kati salaatul witiri bw'obanga obadde ogisadde ng'osuubira nti ojja kusobola kuyimuka n'ojja ofuna omukisa n'oyimuka, saala endala wagimaze. Saala togiddamu yawedde, saala eraaka endala 2. Waliwo n'ebigambo ebirala bingi mu bamanyi ku muntu aba akoze ekyo nga yabadde aggaddewo. Naye bw'oba ofunye omukisa okuyimukako ekiro gukozese, obanga ofunye omukisa okuyimukako ekiro ogukozesanga. Naam, Salatul haja ngisaala ntya era erina migaso ki? Salatul haja ekyetaago, ng'olina ekyetaago, tulina ebyetaago, papula zange ziyitemu, wali abali ebulaayi eyo abanoonya empapula, abalala olina wasabye omulimu bwe guyitamu ogenda kufuna insha Allah kariziki akategerekeka.
basabye omulimu muli bangi ko bagenda kusuulako abamu izo beta hajati byetaago ebyo bibaite byetaago nga waliwo kyetaago ekintu kyewetaaga kijje mu bulamu bwo osalaira kabiri nosaba Allah tabaala nga bulijjo tuzisaala eza bulijjo nosaba Allah ensonga yange eno ayi Allah kusaba ogyempisizeewo biidhinihi tabaaraka wa taala nera kabiri nga bulijjo bwe zibeera ntula salaamu nowanika emikono bwoba kikoze mu budde obwekiro kyekisingako bulungi kubanga obudde obwekiro ate emikisa gy'okwanukulwa ekiro ennyo eyo nga bantu bebase emikisa gy'okwanukulwa edduwa giba waggulu wallahu alam. Naam. I work abroad. I have been supporting a non-Muslim woman who promised she was to convert. But when I came back for the vacation, she has left me. I'm so heartbroken and I need to go back and work. What should I do, Sheikh, at this time? Webaze Allah okubanga yakutaasiza ogwa mu luwonko bawonye ogwa mu luwonko ate otukabirira amaziga oyo mulabe adde yakuteega kulyako obusente bwojje yebweru kubanga Allah tabaaraka oluusi atugirawo ebintu ngaebadde bigenda tukosa naye ffe ne tuwulira bubi kubanga effe emmanya yaffe n'endaba yaffe nyimpi huyo omukyala wakukyusa bukyusa wewalanga nnyo omukyala gwosoose okulaga omukwano noleka omulaga ebyeddiini tagenda kukyuka lwa ddiini akyuka lwa laavu eno ate nga laavu tewangaala ojja kutambula emyezi 4 5 tandika obufuna obutakkaanya alebe nga ne laavu gyeyakima tekyaliwo addeyo mu ddiini kibi nnyo kyakabenje nnyo eri obulamu bwe eri fyukyayo okulaga omukyala oba omwami nosooka omulaga ebya laavu nemukuba omutima kati noga nze ndi musiraamu sinzagera nawe nga tuli musiraamu ti eddiini yokka eba ennemesa omukwano gwange ogenda mu maaso kankyuse aba takyuse lwa ddiini bannange n'ekirala bwobanga ogenda kukola programu y'okuwasa long term program si bino by'eddakiika 7 bya bedroom lowoozako ne ku baana bo kati omukyala wuyo omukyusizza bajja mugamba eri leeta ku bazzukulu batukyalire basuleko wa eri nga bantu bakyaki kakati abaana bagenze muhulidde kuwumulako wajjajja azaala maama oba sibasiraamu bagenda kunayo 2 weeks ku Sunday tugenda ku kyaki abaana bano bagenda kusigalawa tewali mbateeke muka tugende nabo olaya abaana baffe gye balaze gwafa beauty figure biki bw'obanga onoonya omukyala kakasa obanga onoonya omwami kakasa singa n'abaana bange bagenze eri waliwo ajja babuuza nti musadde titujja kujula lanki nga temunasaala musimeddwayo okwebaka so si gwe kufa bufi bino ebibyo byeddakiika enfunda kubanga ffe ekitumalamu kyaddakiika nfunda tekiyinza kuwanvu ddakiika nzigenda mu 3 mpozi nga munywa enjaga olite naye okakkana netufuna ate gwewetegereza ennyo abaana bavubuka abasiraamu nga tabiriiko tamanyi naswala abawala abo era ogenda okulya anti daddi yafuna mami nga si musiraamu namukyusa ate bayawukana mami n'addayo eri ate nagenda naffe ffe mu bukulu juzi batugana daddi wame musiraamu kwekudde eno nga nebyeswala tabiriiko be baana bo bwebati bweyagala fenna tukimanyi wano nti omwana omuwala waba amaze okufumbirwa nazaala obwana 2-3 omwami olufa ngaakwata obwana bwe nga butwalira nnyina ngaddamu akeedi kati abaana bo oluusi Allah akujjuludde omukyala bazizze ewa nnyina ayingira akeedi nga nnyina si musiraamu baana asoma eddiini y'obusiraamu bw'obanga onoonya omukyala tunula eka tunula nkeesi Allah nzijeewo kakati abaana programu y'okuwasa programu mpanvu ffe tugiyimpaya netugitunulira mu ddakiika obudakiika kati omukyala wuyo adi yakusuubiza n'okusiramuka naye nga nebitobikakasa noonya abaana abafe abawala basiraamu ate munaye bonna webali kirasi zonna oba oyagala bamadiguli webali
asasula kuwandika linnya lye naye waali waliwo abaagala waliyo abantu abaagala abo ssebo bano abasomi bagezigezi sijja kubasobola kiraasi zonna tuzirina gwezijangu ŋŋambe jangu ŋŋambe njala mukyala kiraasi zonna ne langi zonna langi kala zonna black and white kala diba na enguzi okukuza ku mulimu oba okufuna omulimu ekkirizibwa enguzi okukuza ku mulimu oba okufuna omulimu ekkirizibwa okuwayo enguzi bakuze ku mulimu oba ekisooka enguzi yeri haramu kubanga enguzi yekumira ebintu ebikyamu mu bantu n'okuteeka obulamu bw'abantu mu matigga mu byeddagala mu biki enguzi yesekyasire okuleeta obuzibu tekkirizibwa kubanga bufere ate obufere buli haramu gwe kenyini ogiwaayo ne bali abagikusabye bonna mufune omusango kubanga tugenda kufuna ebintu nga si quality yokuba yabaddeyo enguzi bamuwa omulimu netulekawo bano ababisomye ababitegeera kubanga tebalese kantu netutwalamu bano ab'ekibogwe ekintu ekyomutawaana enguzi yoyo nga yo nga tonakubaako kyotunulira eri haramu okuguliragulira bakuyiseewo tekkirizibwa yekyasinza kyekimu kubibonyabonya ensi yonna abantu bonna mu nsi yonna babonabona lwa kintu kimu nguzi wane waffe Europe, America, Asia, continent si zonna nguzi kubanga buli kimu ogenda kufuna kifu tugenda kufuna kituufu kati obusiraamu tebuyinza kukkiriza kubanga obulamu bw'omuntu bwetaganya ebintu ebituufu abeekebejja omutindo gw'emmere gye tulya babeere batuufu bataddeyo byanguzi ne baleeta bayiwayo obuyiyi bakibogwe abeekebejja ebizimbe bainginiya abo kati bijja tugwira omuzikiti nga guno nga gutugwira banginiya bwebateekako byanguzi tabimanyi obusiraamu tebukkiriza nguzi era eri haramu era byebimu ku nabbi byajja okulwanyisa sallallahu alaihi wasallama kubanga bissa obulamu bw'omwanadamu matigga bulamu si yakusaaga enguzi ereetera abaanadamu okuba nti obulamu bwabwe buli matigga kati bamakanika buli ekitamanyi kuzikola azitaddemu azisibye bubi ng'oyingira oluguudo ogenda okulinnyamu oti ngemu okatekolaki obulamu bwa muntu naam. Is salary loan allowed in Islam? Ekigambo loan twakikolako research fugolo bwe tuyita ne loan nga si loan yo mu Yudaaya nanye kusetinga kigambo loan yakisetinga nga riba loan yonna wejjira kubako akantu akaddayo nga kuyongeddemu ese ekigambo loan kijja nirwa kwaffe bimu nebyo tubita loan nga ate si loan niwagamba nti nkoze emitwalo 3 ojja kuzza 3 ffe nabyo tubita loan nekyo kiri loan nga bwe kiri tayinza kuwola 3 noza 3 kati bwe kiba kijidde mu layini eri nga bo bakimanyi bo buli kigambo loan we kiri waba haramu kubanga mbamu akasente akaddiramu akariba ate buli oyingirira riba oba oyingiridde omulyango gw'omutawaana mu business erina okukukosa oyagala toyagala erina okukukuba riba ya mutawaana nnyo nnyo terese bagagga waggulu abadde abagagga mu myaka 5 emabega ate ogenda okuddamu banonya nga tobalaba kiki tyanti banka eri mubanja nze ndi imamu enajja nankumbi wenatuukira enajja nankumbi nga maze osoma nasangako abagagga nga bamaanyi ng'ensi batya naye mu myaka ng'eni 5 yali avuga emooka ya miliyoni 4 ali mooka ya miliyoni 8 yonna nkadde bweti nabuuza muno haji yabaaki tyanti banka ebintu yabikwata byonna amaka bagatwala nange ne bagitwala faamu bagitwala te ezaali za banka nti kizibu nnyo okuwona
onagamba nti bamashekh mutugambire ku bakyala abayisaamu bakyala bammwe amaaso ne babajeeja. Agamba nti bamashekh mutugambire ku bakyala abayisaamu bakyala bammwe amaaso ne babajeeja. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. الله متكيريو أغانو كجيجي شبينا وبا بانتو وبا كبيرة شري حرام كجيجا nga baganda baganti walo kabira bweti etegerera ku myaka bwegiti eryo zambi mazambi amanene Allah kigana kyabo nga tanaweza anatategeera eryo zambi mu mazambi amanene ate obyogera nga asaaga naye ng'ofuna ezambi. Wa khussa dhikri bin nisa, ate Allah naddamu kubanga sukala gamba bakkiriza naga nti wala nisaa'u min nisa, wadde omukyala abakyala bo n'abanokolayo kubanga basingamu enneeyisa eyo asooka namutunulira okuva ku kigere mpaka ku nviiri eriiso nalimwambusa n'alizaayo wansi kati wamaliriza natandika okumujeeja asobola n'omujeeja n'essayiniza okukana amaaso kubanga bo abakyala balina nnyo emize ekyo naye bannyabo eryo zambi. Naye bakyala bamasheekha abasinga nga babakweka tebamanyikiddwa osobola okubangala ne sheekha emyaka nga tomanyi mukyala we babakweka nnyo. Ku lwaki? Bafuna obuzibu bungi mubakyala bannaabwe, bafuna obuzibu bungi mubakyala bannaabwe. Naye then n'abakyala bamasheekha nabo tubakubiriza okuguma babigumire kubanga ne babaawe bamasheekha bavumwa ne baguma. Nosanga n'akakoko akakatandika okukolima nekakatandika naye bagumiikiriza ogumiikiriza oguma bugumi kubanga ekyo ekifo bw'omala okituukamu bulina okugumira ebisigadde. Abamanyi bayirimu baga nti omuyembe bagukasukako nnyo enkonyogo n'amayinja n'oguwalampa kubanga kuliko emiyembe. Omutuba teri ayinza gukasukira kintu kyonna ng'ogwagazaaki olabeko omuntu ali nnyo omutuba akimayoki naye omuyembe baguwalampa enkonyogo amayinja n'abayitawo ne bannyinigo buli kimu hata n'ebisolosolo bonna bulinnya buje n'ebinyonyi kubanga kuliko ebiki gwe guguma bugumi. Naye nno bali bategeeza abasomesa eddiini kasita ovaayo bwogenda kusomesa ddiini nti enywera ow'ekiyinja ekinene owakatini ow'ejja evvundu byonna bagenda kukasukira kandi n'abakyala tubagamba bagumiikirize kubanga babba baabwe field gye bayingiramu erimu ebisoomooza ebyetaaga obugumiikiriza. Kiramulwa kitya okusaalira mu topi? Tozira kugisaaliramu ate onoogisaaliramu oti topi sikekana akabira bwe kati kakati bannange topi eyo eyawukanira mu kusinzira mu nsi. Waliwo ensi ezimu naddala ez'Abawarabu nga topi terina buzibu olw'omusana, topi n'egalubindi eza black eri tebirina buzibu. Naye wano ewaffe akakakofiira kamanyikwa n'abantu batali batuufu era tolina woyinza kuyingira ng'olina akantu ne bakuwa ekitiibwa mpuzi nga era oyingidde mu banno bali ab'ekikoola. Naye abantu obuvunaanyizibwa ng'ojja mu offisi yavunaanyizibwa n'ako akantu kizibu nnyo okuwa ekitiibwa. Kati naye waliyo ensi ezimu nga terina buzibu eyambako ku musana negalubindi eza black ezo, naye nga tuyinza kusaala nayo gijjeeko wadde ogitunuza mabega sooka ogijjeko okakkana osaale bulungi. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Hadithi eraze ti nabbi yanenya abasahaba bano butamubikira ate netujjamu mu migaso nti okwanguya okuziika nga tebigatta kiba kitegeeza nti bayanguya ne bakola ensobi. Okubika kirala n'okwanguya nekyo kirala. Yabanenya butamubikira ti yabanenya supiidi kubanga ye akikubiriza
okwanguya asiri'u bil janaza mwangwirize jeneza yabanenya butamubikira tiyabanenya speed yaga nti afala adhantumuni singa nange mwantegezezaako kwe kumutegeeza nti yali wali webasa netutya okuza okusa ngaati nono afudde kirasi yaki yawansi bo bali bakitutte kumbe si kirasi yaki yawansi kibayita okwanguya jeneza emikolo gyonna kunaaza kuzinga kusaalira okutambula nga tugenda emagombe gyonna gyebategeeza fe abamu twategeeramu tusitudde nga tugenda emagombe nolyokulaba supiidi ate nga supiidi eyo ate nayo bwesuka ate tekkirizibwa olidde mikolo gyonna so si gumu ogwo kubanga ate ffe tulawo okunaaza ne bazinga ne bateekaawo abapoliticians ne bajja ne boogera ne basaba obululu ne bavuma bannaabwe yagana n'enguudo zamulimu okukola kyokka mayita eri awo kyokka bwe tusitula okugenda emagombe ne tuuka tupakuka okwanguya kuba mu mikolo gyonna kunaaza kuzinga kusaalira n'okugenda naye okugenda tetunakudduka kuba kutambula nga kulimu okwanguwa so si kudduka kubanga nalabako abaddukira ddala emisinde nga mayita eri munyereza egenda ebuukabuuka kweti. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.